po jako akawuwo. Ensisinkano eno wakati w'abatembeeyi b'omu kibuga n'abakungu abatwala ekibuga yeetabiddwamu mmeeya wa Kampala Central, akulira ebyobusuubuzi mu kibuga, bakansala b'omu Kampala, bassentebe b'ebitundu wamu n'abantu abalala. Eno egendereddwamu okulaba ng'abatembeeyi ne KCCA batula ku mmeeza emu basale entoto ku butya bwe bayinza okusigala nga bakolera mu kibuga nga tebanyigiriza b'amaduuka wadde bannakampala ate nga bakolera mu mateeka. Pamiti ejja kujja buzi nga terinaako bikola ki bigendera mu kati gwe bojja n'okolera mu mateeka ge bakuteereddeko ku pamiti. Then it means you will work in the city peacefully. Tojja kubanga weetaaga nti ate ofune yakukwatirako. Okusinziira ku KCCA nga bwe bakyalinda etteeka eppya erirambika omulimu gwabwe, balina okusigala nga bakolera mu mateeka amakadde nga wano nno mmeeya wa Kampala Central asinzidde n'alambululira abatembeeyi obumu ku bukwakkulizo bwe bataddewo nga buno nno bukulembeddwa mwaka obutaddayo kutembeeyeza mu kibuga wakati. Ffe tugamba nti vending okukolera ku nguudo kukome downtown. Eno yonna waggulu Kampala Road, Nakasero, Bombo Road, Entebbe Road, vending aveeyo. KCCA mu ngeri y'emu egamba nti yakuteekawo enguudo abantu bano mwe bagenda okukkirizibwa ng'okukolera nga ku zino kuliko Allen Road ne Sebaana Road. Downtown eyo tujja bawaayo enguudo engere si zonna naye enguudo engere. For example, ffe tulowooza oluguudo nga John Sebaana olubeereko veni, tulowooza bikyali biteeso. Ffe tulowooza oluguudo nga Allen Road lusigaleko vending. KCCA etegeezezza nga bw'egenda okuteekawo obudde abatembeeyi obanaakolerangamu okuva ku ssaawa 11 ez'oluggulo okutuusa 12 ez'okumakya. Twagala tuteekewo obudde bwe tugenda okuyita vending time, nga twagala obudde obwo bwe tukuwadde bwokka bw'oba okoleramu, bwokka bw'oba okola ki okoleramu. Babatembeeyi mu kuwa endowooza zaabwe ku biteeso bya KCCA bawakanyiza nnyo ekyobudde obubaweereddwa nga bagamba nti essaawa zino abantu abasinga baba batandise okuva mu kibuga. Abakulembeze baffe essaawa 11 paka essaawa 12 tugenda kuza basezi. Omuntu ate entebe ate essaawa 11 ku mulimo. Ekiro ssaawa 6:78 abantu beebase gwoli ku kkubo. Bannaye tulayagala ku ssaawa wabaluseewo obutakkaanya wakati w'abakulembeze b'abatembeeyi n'abo ababawakanya nti bo tebabamanyi nga bano babadde basaba okulonda obukulembeze bwabwe ate nga balala bagamba nti bo balonda dda. Kyandibadde nti musooka tutegekera ne tulonda obukulembeze, tetulina bukulembeze bulonde. Ffe abatembeeyi twebeerera mudda era ne tulonda ekibiina kyaffe ekya Federation ekitwala abatembeeyi bonna kyagatta ebibiina byonna. Bemulaba abawakanya nnyo abo balina ebigenderwa byabwe, mwe muli abasazi b'ensawo, mwe muli abakwabulako abantu obusawo bwabo, nabo beerimbika mu batembeeyi nti batembeeyi. Mukyala Mudondo akulira ebyobusuubuzi mu KCCA yatabaganyiza enjuyi zombiriri oluvannyuma lw'okubannyonnyola pulosesi y'okulonda. Demokrasi eri waggulu era demokrasi y'emu ekola ki etuuka ne wansi. Kati obukulembeze obw'omu kibuga in any entity kabeere market vendors, kabeere street, kebeere hawkers, bulina emitendera mwe buyita. Mukiibi Samuel Kebo yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. N'olwekyo tulina obuvunaanyizibwa okuteekateeka ekibuga kyaffe mu ngeri eyo.